tuba tuconnectinga kweri era ngenda kuleta tractor ne wali ntekyo. Amin Sereko Waswa omutuuze ku kyalo Luwala mu ggombolola y'e Kammengo MPG y'omu ku bavubuka abawulira omulanga gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ogw'Emmwanyi Terimba. Okay. Ono eyali awangalira mu kibuga Kampala bwe yawulira omulanga guno teyasiba namu yaddabuze ku kyalo n'atandika kulima mmwanyi. Olwaleero y'omu ku bennyumiriza mu kulima ekirime kino. Nsobodde okubeezaawo obulamu mirembe kubanga nebya physicals nze sisobola genda mu gym nti nkole ki training okuba fit. Emmwanyi yaffe eno keera ku makya nojja n'olimamu n'otuyana. Kati ku byobulamu nali muneneko nga nsingako ku eno size naye kati amuke. Agamba takyabulwa anti kati asobolera ddala bulungi okwetuusaako buli kyayagala. Tosobola kujja ng'obadde obanga ngwibiddwako ekizibu miliyoni 3.5 ezo zo tesobola kunsibya. Ono nno kitundu butundu ku bavubuka abasala okutandika okulima emmwanyi nga mu kiseera kino embeera zaabwe zaakyuka. Katonda bakkaaba nti bannaye bwavu bususse gavumenti ekoze bino otunda ki bakuguleko. N'olwekyo okwesiba mu kibuga ng'oli mu nnyumba ya landiroodi ng'ate oyine wammwe gy'osobola muzeeyo nti bampeeko wano ke bampaako nimirewo okwo ne bw'oba otandise n'emiti gy'emmwanyi 2 gijja kweyongera 3 paka tuzifunyemu ebintu bingi, tuyina amaka, tuyina ne bizinesi endala ate nga tuzijje mu kulima. Kati saabavubuka mbakubiriza temulwayo obudde bukyali. Tandika n'ekyo ekitono ky'oyina. Tandika oba ekibanja kya famire basabe. Ekibanja wakisikira. Bo abakulembeze MPG basanyufu olw'abavubuka abasalawo okugaana okulera engalo ne beenyigira mu kulima emmwanyi. Taata ng'akyaliwo nga tonaamusabira kufa otunde ekibanja kye. Mugambe taata waawe nnyinza okuzimba ku mmwanyi. Tugire nga tukola ki nga tukolera awo. Alina ekibanja abazadde bakwate bulungi babe nga ate bwe bakuwa totunda kubanga ojja kutunda ozirye lumu ogulemu piki ate nga piki si ya buwangazi. Era bano bakubiriza abavubuka obutalinda kuweebwa wabula bafungize balime emmwanyi. Mu biseera bino byetugendamu ebyokulonda abakulembeze nti abavubuka mbakoowoola muleme kulimbibwa nnyo bannabyabufuzi nga mubanoonyeza akalulu okuva ku makya paka obudde okuziba. Nsaba nga tonnagenda mu kunoonya kalulu sooka osigeyo ebikolo by'emmwanyi ekitono ennyo 10 olw'ensonga akalulu kano kogenda omunoonyeza agende mu Parliament myaka 5 yajja kuba mu Parliament emyaka 5 gwe nga akulise tolina kyolina. Era bano bakulisiza Katikkiro Charles Peter Mayiga emyaka 12 gy'amaze ng'akuuma Ddamula. Saana otujjukiza obutadduka buvunaanyizibwa n'ebisoomoza ng'omukulembeze ndi musanyufu nnyo era nkuyozaayoza weebale gy'ombaliri ddala. Ye Amin asabye Katikkiro amukyalireko alabe ku magoba g'enteekateeka eya Mmwanyi Terimba. Nina yiika z'emmwanyi 13 naye ng'ekiruubirirwa kyange njagala okuba ne eka z'emmwanyi nga 15 ku 2. So nsaba n'obumbwefu obw'ekitalo mukama waffe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga onfisizeeyo akadde kasabi busabi ojje onnambuleko